Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula ne Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Waliwo abakungu aba gavumenti abagenda okubanga bakwatibwa essaawa yonna era amakomera ag'enjawulo mozi sales oba obuduukulu obwa ekikungu obumanyiddwa nga VIP sales bwatandise dde okubeera nga babuwabula okusinziira ku biragiro ebya CID. Ngenda kubanga nkuwa details naye nga bino byonna bivudde kusinziira ku President Museveni yali ayogera ng'ali ekkololo ku kye bayita State of the Nation address. Ayina engeri gye yayogera ku buli bw'enguzi era nga wano bagamba President Museveni is understood to have ordered CID to interrogate several legislators over corruption. Nti President Museveni kitegeerekese nti bwe yali ayogera oba mu mawulire wakuva mu nsonda ez'enjawulo ziraga nti yandibanga yalagidde ekitongole ekya Criminal Investigations Department directed yabalagidde babeere nga batandika okubuuza akanana akataano abamu ku bannamateeka, abamu ku bakungu, abamu ku babaka ba parliament abagambibwa okuba nti beetaba mu buli bw'enguzi. Kati nno wano kiddiridde okubeera nga Mathias Mpuuga amawulire ago ge twakakuwa ye ne banne bali abaana ba commissioners nga bwe twogerera bali mu kkooti. Ensonga yamaze dde okubeera nga etwalibwa mu kkooti ey'abantu bano okubeera nga beegabira ssente ez'omuwi w'omusolo. Kati wuliriza, okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Nile Post eno nga website namba, okusinziira ku kiwandiiko kiraga nti abamu ku ba MPs aboogerwako nti beegabira ssente ez'omuwi w'omusolo nga kirabika Museveni yalagidde dda babeere nga bakwatibwa era ng'essaawa yonna ogenda kulaba abakungu nga bakwatibwa. Era okusinziira ku kiwandiiko kino njagala tukiyite ekitemu. The Criminal Investigations Department has directed Kira Police Station to clean up cells for VIPs as legislators and parliament staff face arrest in corruption charges. Nti ekitongole ekya CID oba Criminal Investigations Department kiragidde police station eyekira erongoose cells obuduukulu obw'abakungu oba VIP cells nti babulongoose nga bukyali olw'ensonga nti waliwo bannamateeka, waliwo ba legislators tubayite batya, ababaka ba parliament n'abakozi mu parliament nga bagenda kubeera nga bakwatibwa essaawa yonna baleetebwe ku polisi yammwe ekireka nti mulongoose obuduukulu bw'aba VIP. Jukira mu buduukulu bw'aba VIP wabeerayo obuliri, wabeerayo ebintu era nga wamanyi ebyekikungu. Kati wano nga bagamba the CID director Mr. Tom Magambo told a meeting of his detectives in Kibuli at the weekend that suspects from parliament were to be processed for detention. Njona akulira oba director wa CID Criminal Investigations Department ono amanyiddwa nga Tom Magambo babadde mu meeting yemu eya ba detectives aba police abanoonyereza babadde Kibuli mu weekend eno yennyini gye tufulumye n'abategeeza nti mugende ku police station ekireka mulongoose obuduukulu obw'abakungu kubanga waliwo abakungu essaawa yonna bagenda kubanga baleetebwa emabega w'emitayimbwa baggalirwe olw'obuli bw'enguzi. Abamu babaka mu parliament, abalala bakozi mu parliament. Mr. Magambo is said to have acted on the orders of President Museveni to record statements from the suspects whose identities he did not reveal in the meeting. Ono Magambo director wa CID wano ng'agamba nti ateekwa okuba nga ekiragiro kino yagendedde ku orders oba ebiragiro bya President Museveni nti era bakuŋŋaanye ebikwata ku bakungu bano naye nga abakungu bano amannya gaabwe tegaayogeddwa era amannya gaabwe gaalekeddwayo. Kati gwali ku Redzone TV njagala owulirize nga bwe tugenda mu maaso. That is what the director communicated in today's meetings, a source told the Nile Post on Friday. Nti wabawo okusinziira ku nsonda ez'enjawulo ne sources ez'enjawulo zaategeezezza nti bye bimu ku bigambo director wa CID Criminal Investigations Department bye yayogedde. Wabula ng'ate waliwo sources eziraga eyo mu parliament nti waakiri ababaka babiri n'abantu abalala basatu
nti bano bo uliriza sources in parliament say that at least 2 MPs and 3 other individuals recorded statements on Friday over allegations of drawing irregularly funds from the public coffers. Okusinziira ku nsonda ez'enjawulo mu parliament waliyo ababaka babiri n'abantu abalala basatu nga bakoze eyo mu parliament baamaze dda okubeera nga babajjako statement ku nsonga ez'okubeera nti benyigira mu buli bw'enguzi oba amanya gaabwe galabikira mu buli bw'enguzi. More MPs and officials from parliament and the finance ministry are understood to be facing CID starting today. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 mwezi gwa mukaaga 2024 wano nga bagamba nti ababaka aba parliament n'abakungu era okuva mu parliament n'abalala okuva mu ministry ey'ebyensimbi ekulemberwa Matiya Kasaija kitegerekese nti bagenda kubanga bafeesinga ekitongole ekya CID okutandika n'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2024. Parliament has been at the center of allegations of gross corruption and abuse of the taxpayers' street after revelations by the social media activists allow billions of shillings was being irregularly doled out in corporate social responsibility and per diem. Tino mmwe abali ku social media ababadde balowooza nti byemukola tebabiraba uliriza statement yeno wano nga bagamba nti ennaku zino zonna parliament ebadde wakati mu katu olw'ebigenda mu maaso ebyogerebwa ne ba activist abali ku social media ababadde baanika obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu parliament y'eggwanga nti era ensonga eno yeereetedde embeera eno okubeera ng'esajjuka. The corruption allegations got more damning with the revelations that 4 backbench parliamentary commissioners shared 1.7 billion Ghana shillings among themselves under the so-called service award that they negotiated. Nti era mu nsonga ezimu ku ezo social media zereese ba activists abali ku social media be bagamba mmwe abamu bw'obanga naawe oli omu ku bo nti ensonga ze musinza okuleeta ensonga ey'akawumbi akamu n'obukadde 7 gye baatuuma service award eyaweebwa ba commissioners be baayita ba backbench parliamentary commissioners 4 nti yeesinze okukola enyeggulire. Era wano bagamba Nyendo Mukungu MP Mathias Mpuuga, who was then leader of opposition in March 2022, attended a meeting that awarded himself 500 million Ghana shillings as a one-off person to hold a gratuity. Nti omubaka akiikira Nyendo Mukungwe amanyidwa nga Mathias Mpuuga bwe mu biseera ebyo ng'akyali leader of opposition yali omu kwabo abeegataba mu meeting eyo eyeegabira akasiimo ak'emiliyoni 5 nga be baazibageyini nga be beesalirangawo baazinegotiatinga. The others in the meeting were NRM legislator Solomon Sirwanyi. Nti abamu ku bantu abalala abali mu meeting kwe kwali omubaka nga wa NRM amanyidwa nga Solomon Sirwanyi akiikirira Bukooli Central, Esther Afoyokyani asiikirira Zombo ng'omubaka omukyala, Prose Akampulira Mbabazi akiikirira Rubanda ng'omubaka omukyala abaatwala miliyoni 4 buli omu. For Mpuuga, the money was the poisoned chalice that spilled the frothing bad relations he was having with his party, parent party, the National Unity Platform, and the fallout has yet to show any signs of repair. At Parliament, the 4 legislators are facing censure after the ruling party legislators led by Rwemiyaga County's Theodore Sechikubo and the Tororo woman MP Sarah Opendi decided to drag them down legally. Nti ku parliament eyo abaka ba parliament bana abana bafeesinga okubeera nga bajjibwa mu parliament mu bifo byabwe bya commissioner oluvannyuma lw'okubeera nti Theodore Sechikubo yaleeta petition ne munne amanyiddwa nga Sarah Opendi gye baagala basayiningeko ababaka bafune emikono 177 bagitebolinge mu parliament babiri nga babajjamu obwesige. Mr. Museveni said he was in possession of evidence incriminating of corruption, to which legislators responded by demanding the president grab them by the neck. Museveni we yali Kololo mujjukira ebigambo bye yayogera ebigambo bingi ku nguzi. Abantu abamu baali bamanyi nti bigenda kuba nti obagenda babaakinga, wabula bwe yajja okwogera yategeeza nti tulina amawulire nti waliwo abantu abali enguzi naddala mu parliament eyo tugenda kubakolako. Kati we twogerera nga office eya CID yatandise dda omulimu gwayo era nga amawulire agavaayo galaga nti abamu ku bano essaawa yonna bagenda kuba nga bayitibwa era
director wa CID yalagidde dda Kireka police station babere nga balongoosa obuduukulu obw'abakungu VIP prison cells babere nga babulongoosa kubanga essaawa yonna bagenda ku receivinga abakungu okubeera nga basibwa. Webale kubanga okyaliko tuwuliziganye mu updates eziddako.